ntandise akatambikako ntandise n'akatambi k'omwana mulenzi wali King Saha awo King Saha yabadde ku live kakati nno nga byabadde bigenda mu maaso wali ebya Gravity omutujju amawulire nga bwe gatambudde muganda wange naye nga omukulu Gravity omutujju yalaze wali n'agamba nti nno konsati eno tiyamusanyusiza bulungi konsati ye tiyamusanyusiza mbuno bulungi era nti amatala gabadde gavaako ebyuma mbuno byadde bivaako kwegamba yagoyinzemu kawo crazy n'ayumbamuko awo ng'atabukidde wali omukulu ate omutegesi w'ebivulu omunene ennyo mu Kampala muyite Balamu wali wonna muganda wange gwe alaba Gemina TV kakati era nga bwe twalabye ekivulu nga bwe kyatambudde ekivulu kyatambudde bwe kityo naye nga bamanyi ku by'okutegeka ekivulu oba mu by'okubaliira ennamba y'abantu oba obungi bw'abantu oba buzze mu kifo ekyo oba konsati yonna muganda wange bagamba nti no ekivulu kino ekya Gravity omutujju leero kye yabadde akoze nti n'abantu ennamba yabaddeko ko wansi katono yabaddeko ko wansi katono okusinga ate eyali mu kivulu kiri okwepincha konsati okwepincha konsati mbuna abantu baali bangi era nga bolaba ebifaananyi byebyo kansoke nkuzumingiremu kwawo katono ndowooza olabaawo kakati wano yeno konsati gyabadde akoze kakati ndowooza olabaawo ndowooza enjawulo ogiraba naye nga bwe kitate bwe kyatambudde kakati byonna byabadde bigenda mu maaso muganda wange abaana ne baddira omanyi King Saha yabadde nga ali live era nga womulabaawo akatambikeeko kakati baddidde akatambi ako ne bakateeka ku media era nga omuliro gugenda mu maaso era nga woolabaawo nga boogera ku kya Gravity omutujju konsati biki brabra n'ebintu ebirala naye nga bwe kiti bwe kyatambudde muganda wange gwe alaba Gemina TV kakati ngenda kubeera nga nkulekera akatambi ka King Saha ono ate nja kuba nkomawo mu maaso awo katono nnyo ekkooti y'abantu emeze awiro owaye ekkooti y'abantu emeze awiro no mu Nigeria nsira nagamba nga tezanya n'ekkooti y'abantu musiraamu weba esobola okumega awiro